mami wuyo abeyo nga sibawulide abanyirira bangi naye si buli omuntu alina empisa wagi abaganga banyeyo bangi naye nga tebatereera abange sibawulira nanoonyereza ninoonya kituufu ekyo kyekyo mutwe wange kene ati oba mwe banjira musigale nnyo waggulu bakiveemu nga Jennifer bwe yavudde mu kyekampala atekulwa tannakola ku mukolo alabye kituufu kale nno bwe kibanga kiri bwe kityo weewaawo ssebo senga w'abaana bw'abanga alina omuzindaalo nsaba atubuulira ekigambo kimu bibiri bisatu ng'akigamba abatakaasaako n'abakulu bonna abali wano abatasobodde kuyingira mu nnyumba ne bw'aba tagulina simuwo gwange abantu mwetuuza nnyo besimaani ddamu paaka enkadde awo togwanawo naabwe bw'abe mu nkadde tajaawo agende namayiba oba mu busafi ayina okivaamu nga yutada bwe yava mu kyekampala kale senga bw'abaana ebigambo byonna tusaba byogere nga tuwulira n'abakwata ebifaananyi abakuliddwa mukulu Kafuluma nsaba babwami katono ng'omulugwala n'akuba akasaala abakulu basobole okulengera bwe bityo bibeera bataata bamaama gye bali mu nnyumba bakojja nabo baabano batudde bajjajja nabo batudde abatakansi bonna mu butuufu weebali bonna mbanjulira omwami wange ono omwagala ku lw'omwana wattu Nambilu Gloria naye agabuulire musajja wa Kabaka omwana omulenzi buli wasimayiringa bw'ati afaanana Ssaabasajja Kabaka abanga etegeeza muswati badde ono teyeegeze bwako afaanana muswati nnyo ate era ssebo ono gwendeeyisa oli mutuufu okumuyita bwotyo kubanga mulangira bambi era ffe tuli mu layini eyo eri obwakabazzi era bwe kitaweerwa saagala kibeewo lwaleero naye nga kirina okujja essaawa yonna ono bandemulangire nga yekabazzi addako kale bwe kiba nno nga kiri bwe kityo boys lagike bw'alagika mu bantu tugenda kukola bwe tuti tukole tutya mukulu senga w'abaana engeri gye bamaze okumukwatako ebifaanagana otyo kubanga omulungi tebamukuba bingi kubanga tebaba kyakulondamu anti senga w'abaana kadde Namayumba abange tubeko mu ngalo akalulu k'emmanga nga sikawulira sebo taata
n'atusonyiwa okuba nga tudigira we twongera kasimba tuwulira nga badde nsaba na kano nkayiseewo bwe kuba nga ebyuma bino amasannyalaze gakendedde ebintu ebimu bye twataddeko tusobola okubikendeezaako wewaawo ssebo ndowooza buli omu akiwulira nti emizina gikkakkanyemu era maaso ssebo taata omuwandiisi w'ebitabo omu omukugu yagenda n'awandiika ekigambo n'agamba nti bw'obanga oyagala ensi ekwagale ofubanga nnyo okumanya eyo gy'olaga kiki kye basinga okwagala naye mu mazima ga Katonda okuli emmotoka enkadde ab'emmamba mwagala nnyo kabaka nga tawerekeddwako maama buli wandabako n'aseka mukulu nange ate asoose kusekera nze laba wasekedde abataka bonanaabemaana amiina nnyo era ssebo taata mu mbeera yonna yena nga bwetambula ono gwe tuleeta lubaale wansi atasongwamu nnwe bannange tweyanziza nnyo tweyanzeege saabadinisa nisaaba balaza yandijja bwe batya batutegedde bulungi ebino byonna nga byobogere Katonda bwe yali akola ensi yawa ensi bbiri mu nsi yonna ensi yitale yagitonda nga yitale n'agiteekamu ensi namba wakati Roma efugibwa Paapa bwe yatuuka wano Uganda n'ateekamu Uganda n'ateekamu ensi namba Uganda era n'ensalosalo zaayo abange engalo ez'enjawulo nebwokeera ku makya olunaku olwaliro obusiro n'ogisalamu disitulikiti singa mmeka z'oyagala ekyasooka kyekikulu akakooweekoowe ke kakulu ku kirego esigala mabusiro ate nga ya Buganda olwekyo bino bye byaffe era bwe bitambula era bwe birisigala nange kankuddize kino wewaawo ssebo kino kankikuddize taata tweyanziza abaleeta ebiwaani ebya lisiiti y'emmengo kale gye baatuwadde tweyanziza onyinaza engeri ya Buganda likunyumira